Okuva ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno lwe baalangirira ekirwadde kya Maburg okuba mu ggwanga, omuwendo gw'abo abalondoolebwa olw'okuba baasemberera abakirina n'abateeberezebwa gugenze gweyongera buli lukya nga bwe twogerera gukutte mu 225. Disitulikiti y'e Kabale y'ebadde etunuuliddwa kyokka kati ne mu disitulikiti y'e Ibanda ne Rukungi eriyo abalondoolebwa. Mu Kampala bali 29 abaasemberera omulwadde ali e Mulago. Kino ab'eby'obulamu bagamba nti kibaleeze nnyo kyokka nga tebakakasa nti ekitongole ky'ebyensimbi kinaabawo obumbi obusaba mu 2 bwe baagala kubanga buli lwe babasaba ensimbi okukwataganya ebirwadde bino baviiramu awo gamba nga bwe gwali mu kinyenyamutwe ne Ebola eyakamala okugwira eggwanga. And you need to respond adequately, swiftly and very quickly if you are to cut the transmission pattern and follow the contacts very, very closely. Okuva mu mwaka gwa 2000 ekirwadde kya Ebola lwe kyabalukawo mu bitundu by'eggulu, Uganda ezeegwirwa ebirwadde ebyefaananyirizaako bwe bityo mu mwaka gwa 2007, mwaka gwa 2011 nga ne mu guno tubadde twakamala okuva mu Ebola ate kati ekya Maburg ne kibalukawo. Abakugu ensonga eno bagyogerako bati. Kyetuva tulaba nti no tufuna cases nyingi nnyo eza outbreaks kubanga ebibira bingi nnyo, abantu bagenda mu bira gye bajja ebintu ebyokukozesa, bagenda okulima ne basangayo ebisolo bino, kyobula lwakuba basobola okuba nga beegatta n'ebisolo bino kyebava bafuna obulwadde buno. Kyokka obuwuka buno bukyagenda mu maaso n'okunoonyerezebwako. Omuntu akwatiddwa Maburg afuna omusujja ogw'amangu, omutwe oguluma ennyo, embiro n'okuvaamu omusaayi mu bitundu by'omubiri eby'enjawulo. Bukwata okuyita mu kukwata ku muntu abulina nga teweesabise. Irene Namyalo, NTV.